abaagalwa abalungi abeekuumira ku Ssenga Face 256 kansubire muli bulungi yonna gye musinziira okubeera nga mundaba oba nga mumpuliriza. Olunaku lwaleero ngenda kubawa obubonero bubiri bw'osobola okulabirako omukyala atakwagala naddala nga relationship yakatandika. Ebintu ebimu mubiraba ne mubi-ignoring oba ne mubibuusa amaaso kye tuyita red flags mu mukwano. Abamu ne mulemera ku bantu n'omwesibako n'otuuka n'okumuwasa n'omuteeka mu makaago. Kyokka gye biggweera ng'ebintu tebitambudde nga bw'obadde obirowooza era ne weesanga nga relationship eyonoonese, ne weesanga nga amaka gaweddewo, ne weesanga nga ebintu tebikoze nga bw'obadde obibala. So waliwo ebintu by'osobola okulabirako nti ono omukazi tanjagala n'omwesonyiwa nga bukyali. Ekisooka kwa kubanga akuyisaamu amaaso, akujerega, akuyisaamu amaaso, akulaba ng'ekitagasa. Kankitwale nti oba akubuulinga mu luzungu. Kubanga ekisooka omukazi waba takwagala, buli kimu ekibeera ku ggwe kiba kimunyiiza. Omukazi waba takwagala ne bw'omukolera ki aba alaba ky'okoze obadde ogwanidde okukikola. Tasiima, takola atya. Kwegamba atuuka n'abeera ng'alinga agamba nti ebintu by'okola ogwanidde okubikola yadde ng'obadde togwanidde bikola. Tasiima, takwagala, tali kwagala. Mulekerawo okwesiba ku bantu. Kasita olaba omukazi nga kyekika ky'omukazi gw'obeera naye nga asaagirira ebyekisiro. Omanyi ng'omuntu okusaagirira ku kintu ekikuluma nti amanyi nti oli mumpi, buli ssaawa n'abeera nga naye mwana naye naawe oli mumpi nnyo. Kwegamba ng'akyogera casually like that, ne bw'aba akyogera aseka, ekyo ekintu tebakisaagirako. Kituufu ndi mumpi andiso. Oyo mukazi gw'obeera naye mu bantu n'abeera ng'asobola okwogerako ekyekisiru n'aseka, nabo ne baseka. Nga tafuddeyo ku feelings zo oba owulidde otya oba tafuddeyo gwe bw'owulidde. Njakuyisizaamu eggaali akitwala ng'ekyokusaaga, asobola okukola any funny joke about you nga muli mu bantu. Ako nno kabonero akanene k'otalina kubuusa maaso ddiya wange. Omukazi akwagala tasobola kukola ebyo. Omukazi akwagala akuprotectinga. Omukazi akwagala protecting reputation yo. Omukazi akwagala protecting ekitiibwa kyo. Omukazi akwagala tesobola na kubeera mu bantu balinza kuyisaamu maaso. She cannot stand anyone who can disrespect you. Naye bw'aba ye nga ye yasobola n'okuliidinga abakuyisaamu amaaso, akabonero akakulaga nti omukyala gw'oyagala mukwano takwagala. Bino byonna bigwa mu category gye tuyita bullying mu luzungu. Akutwala ng'omunafu nga gwe atalina makulu mu bulamu bwe ne bw'oba ng'ogayina. Ng'ekituufu kiri nti gwamulabirira omuwa buli kimu naye ng'akutwala nga bw'oyagala, oyo takwagala. Bw'oba nga waakamukwana n'abikola ne bw'oba omuntu tomwagala, you don't have to do that to them. Kitegeeza you are not a good person. Okitegeera. Naye omuntu w'obanga obadde naye ebbanga n'olabanga bino byakwagala, trust me, towooza nti ogw'omukwano gwe mumanyi you make excuses for bad behavior, for people's bad behavior. Actually you make excuses for people's bad behavior. Can you imagine okutandika okubeera ng'okola excuse ku lw'okuba nti omuntu akuyisiza bubi nti oyo yenjagala ye. Omanyi love is different, we all love differently. Which kind of different is that ng'oli kuhatinga? You are hurting me and you are telling me we love differently. So this is kind of the difference we are talking about. Wake up. Zukuka. Omukazi aba takwagala. Kiri simple and plain. Mulekerawo okwesiba ku bantu. Namba 2. Akabonero k'osobola okulabirako omukyala atakwagala era oyo atakulinako, takuwuliriza. Oba omugambye eki, oba omusabye eki, gwe infakiti olinga ngamba omukozi. Olaba n'omukozi mu maka bwe gaba nga munnange ate galimu emirembe n'ekiteebwa, osobola okuzza mukama wo ku bbali n'omugamba naye mukama wange munnange mbadde nsaba kino tukyuseemu n'akyusaamu. Naye mukama wange kino nga ndaba tekitambula bulungi, badde nteesa n'akyusaamu. Obanga oli mu maka ag'abantu abategeera, naye kati oba gwe nkuteeke mu ttuluba ki nti kyonna ky'olaba oba olaba kirabe nga tosobola kwogera. Omukazi kasita atandika okuba nga tosobola kutuula naye ku mmeeza n'oteesa n'omugamba mbadde nsaba munnange tukole kino, mbadde nsaba kino kireke, gwe tolina ky'oŋŋamba. Akekabonero omusajja kw'olabirako nti takwagala. N'omugamba emikwano egyo gy'osomba ewaka, sikugaana mikwano, naye lwaki ogisomba ewaka? Abantu abo tebaagaliza. Musisinkane ng'eyo gye musisinkanye. Ebiduula by'abakazi gw'oŋŋambako ng'ani? Nze saagala kummanyira. N'akuyisaamu eggaali musajja wattu.
tebakwagala. Nkiddamu, takwagala. You are nothing to him. I mean to her. Nothing. Kyova olaba akuyisanga bw'ayagala. Takuwuliriza. Omukazi akwagala ng'awuliriza. Omukazi akwagala ng'ayagala okusanyusa omuntu we. Era ajja kufaayo okulaba biki ebimunyiiza nkyuse, wowe situusa, ntereezeemu, wowe nkola obubi, mbeere nga nsobola okugolola ensobi zange. Naye omukazi atamanyi nti ye akola ensobi, talina ky'oli mugamba, oba ku mpisa ze, oba ku biki, akola ky'ayagala. Akola ky'ayagala, si gwe by'oyagala. In fact, si nagwe by'oyagala, takola bikusanyusa, akola bisanyusa mutima gwe. N'amanya nti n'ebimu ku ebyo byakola obimugambye, naye n'akolaga nti tali wiiringi kukyusa, tali wiiringi kubidampinga, akyagenda mu maaso n'empisa zembi, ng'akola empisa zembi nga bw'ayagala, nga gw'oli awo musajja wattu oba mukazi wattu ng'olinga stepping stone. Tolina ky'omugamba, tolina ky'omugamba, naye mbunombu mukazi wo kiki mufune abantu ababaagala. Naye era omuntu akuyisa bw'oti, naye era n'obeera ng'oŋŋamba nti gwe tokiraba nti takwagala, era n'ogiwa Ssenga Faith n'omukazi Ssenga Faith, nina omukazi tetuteesa, omukazi olina kintu ky'omugamba n'awuliriza, naye Ssenga Omwoyo omukazi abanjagala. Nze nabagamba abantu abasinga okuggyako ng'olina ego, okuggyako ng'olina olugezigezi, okuggyako ng'olina akajanja, kubanza bw'ojja ewange n'ombuulira, njagala ombuulire amazima. Era bw'ombuulira amazima nga gw'omusobya ne woba muwala ne woba musajja, nkugamba ekyofu kiri nti gye akajanja mulaavu, oba ne nkugamba ekyofu kiri nti weetereeze, gwe kizibu. Okusinziira by'oŋŋambye yadde siwuliriza na paati B eva eri w'omusajja woba omukazi wo, gwe kizibu. Naye ebiseera ebisinga omuntu yenna kasita otandika okuwulira nti waliwo ekitagatta n'onyoonya kansa ewalala, kitegeeza era kituufu tekigatta. Tebakwagala. Omukazi akwagala tasobola kweyisaamu maaso, omukazi akwagala tosobola kumugaana kintu n'asigala ng'akikola, okuggyako nga bwe njogedde nti ng'olina kajanja. Kubanga waliwo abasajja nga ye ayagala gye mu bulamu bwo akufuge, oba akufuule kaana kaakato, bw'akagamba nti genda wano nga togamba nti nedda, mbadde nsaba tugende eno, ng'olina kugenda eyo. Bw'akugamba nti tuula ng'otuula, bw'akugamba nti yimuka ng'oyimuka, bw'akugamba nti eyo tujja kulya ntula, gwe ne woba oyo yakanyama mujja kufumba ntula. Obusibe njogerako abo bafuga bbi, abo bafuga bbi. Naye njogera ku musajja ateesa, agamba nti kino ng'ateesa buteesa, naye n'osalawo okuba nti tomuwuliriza, you don't listen. In fact, ne woba gwali mu nsobi n'abanga akutereezaamu otabuka butabusi n'ovuma n'oyisaamu eggaali n'okola otya, omukazi takwagala. Oyagala nkikusipeeringira busipeeringizi, tebakwagala. Mwesonyiwe ofune omuntu akwagala, because women are out there who love you. Mumanyi mwesiba ku bantu ne mulowooza nti baamukupimako nti bw'ava mu bulamu bwo you cannot live without them. Baby, kambuuze. Ono omuntu gw'ogamba nti baamukupimako, wali musanyufu nga tannajja mu bulamu bwo. Lwaki toddayo nga bwe wali? It is not easy, but it is doable. It's not like tosobola kikola. Osobola. It is doable, and with time osobola okukaaba amaziga nnaku 2-3 with time ogenda okulaba nga munnange oteredde ne weebuuza. Kati mbadde njasamira ki? Oteredde bulungi. Kale tusinkane mu kalala. Naye temwesiba ku bantu.